Popin Media. Hajat faida chibawo ye. Hajat faida chibawo juu. Abachara banazigo town council ye. Nyale mujuu. Erinya lyange Kivumbi Godfrey atwala ebyokolo na Munazigo Town Council. Tunominate nze chairperson abadde omu wenalemu yayise wano opposite tebadde mulala yenna ze kuvuganya ne vice we era yayise wano opposite wenalemu kubadde ze kuvuganya omuwandiisi naye yayiseewo ano opposite tabaddeko naye avuganya nowa mawulire then nowa finance bonna bayiseewo ano opposite ate nga bonna bapate NRM pate endala tebadde neemu era tewabadde muntu yenna kabe wa independent kabe waki gye tugenda waggulu eno kiyongera kweyoleka nti ekibiina kya NRM kyongedde okweriisa enkuli era kirirabika nga kigenda nakutwala districts zonna tusuubira nti ne ku national level obuwanguzi bwa NRM. Njagala okwebaza nnyo abantu ba Kayunga district naye mu kiseera kino njagala kunokolayo nnyo abantu ba Nazigo Town Council naddala abakyala abe NRM mwana watu n'abatali be NRM kubanga okusinzira nga bwe tuli kati Nazigo eraga nti ffenna abakyala tuli be NRM era njagala okubebaza okunteekamu obwesige okuva lwe natandika ku kyalo ne ttiimu yange ne tujja ku muluka ne batulonda ne executive kakati ate tutunesaawo eno tuli ku Town Council era nga tumaze okutwala obuyinza obukulembera abakyala mu Nazigo Town Council nga ate tuli bakyala ba NRM wabula ate bwe tukola tugenda kukolera abakyala bonna nga tetusosodde mu ggwanga yadde ekikula ky'omuntu yadde ekibiina ky'ebyobufuzi twolekedde olugendo olugenda ku district ye Kayunga erina amagombolola 13 nga mwe muli ne Town Council zonna we twogerera nomination ziwedde abakyala aba NRM beerisiza nkuuli era bagenda okulonda bw'otunulira composition y'abagenda okulonda ku district be ba chairperson ab'amagombolola ne Town Council. Ku magombolola 13 gakola Kayunga district bonna ba chairperson ba NRM. Abakyala ba 13 bagenda kukuŋŋaana wamu ate twerondemu abakyala abalala bana nga kwe kuli chairperson omuwanika vice ne secretary for publicity. Naye ku nsonga eno ate Kayunga yankizo nti erina ate omukyala nze kennyini Hajat Farida Kibowa ateeseteese okuweyongerayo okuddamu okufuuka nantebe w'akakiiko k'abakyala mu Uganda aka National Women's Council kembaddeko ebbanga ery'emyaka 6 ate nga nyongera okusaba abakyala ba Uganda bongere okundabamu omulamwa kubanga kuli kwali kutandika kati twetaaga continuity okweyongerayo nga tuweereza abakyala b'eggwanga. Kayunga mu kaseera kano buli omu agitunuulidde ate ku olwaleero mu Kayunga yonna mu sub counties zonna 13 bonna babadde batunuulidde Nazigo Town Council okulaba nti ereeta omukyala waayo ate yegattibweko sub counties endala basobole okumpa obuyinza obuneeyongezaayo waggulu nsobole okubakiikirira. Tusuubiza okusookera ddala abakyala b'e Nazigo Town Council yonna. Nazigo Town Council erina ebyalo nga 8 naye nga ebyalo bino ate ebimu biri mu tawuni ddala. Tusuubira okuyingira nnyo awo mu Nazigo awo mu katale tuyambeko abakyala abo bali mu katale k'e Nazigo. Tujja kugendako mu baana baffe aba ghetto Nazigo erina ku ghetto eziwera tujja kubayingiramu tubabuulirire. Tujja kuyingirako ku bakyala baffe bano abali mu maka abakyala maama abalekebwawo abaami baabwe nga bamaze bakolako emikolo gy'okuzaala ne babatizibwa erya single mother. Tujja kuyingira nnyo mu bakyala bannamwandu abo nabo beetaaga okutuwuliriza. Tujja kubeera nga tukwata abaana baffe tubayambeko okubatunuza mu biki bye basobola okukola beefunire ssente balekerawo okusabiriza abaana baffe abato abawala. Tujja kubakubiriza mu Nazigo Town Council. Njagala kweyamba ne bannange abaana abo babeere mu masomero okufumbiza abaana abato kukome abaana
ab'obulenzi nabo tugenda bayingiramu kubanga tetusobola kubaleka abaana abo kikulu nnyo kubanga ate be bagenda okuwasa abawala betunaba tuteeseteese. Nazigo nga town council tulina ebintu bingi nnyo gavumenti byekoze. Eddwaliro mweriri, amasomero mwegali, enguudo mweziri, wano wetwogerera ku town council ekitebe kyaffe weekiri. Naye ate tulina ekintu ekyenjawulo ennyo ekyebbeeyi nti industrial hub, presidential hub, eskiringa abaana eri wano mu Nazigo town council. Tujja kusaba nnyo abaana baffe batuwe amatu, batubuulire, batweyoleke, naffe tubayambeko okubasabira ebifo wali abaana basobole okubeera nga babangulwa mu mirimu egy'emikono okugeza nga saluuni, okubajja, okufumba n'okuzimba. Ebintu bingi nnyo ebikolebwa ku industrial hub era nga industrial hub eyo ate esangibwa ddala mu kyalo kyange eky'Essenda era ekyalo ekyo tukiyita presidential village kubanga president yajja ne tumukyaza era n'atuwa nettu ng'abakyala b'ekyalo ekyo. So twagala okukozesa omukisa ogwo okulaba nga tuyambako n'abaana baffe abava mu bitundu ebyenjawulo. Tukozese omukisa ogwo ogutuli okumpi ogwa industrial hub obutaleka abavudde Butambala wawawa basome ng'ate abaffe wano beesuuliddeyo gwa Nagamba. N'olwekyo njagala okwebaza ennyo bakyala bannange bano bendi nabo nti obuvunaanyizibwa abakyala bwe batuwadde nga tetuvuganyiziddwa tekitegeeza nti n'abakyala abalala basobola okukola tebaliyo, naye babula batulabyemu obwesige ne bagamba nti mugende tubataddemu obwesige mutukolere, balinda ffe kati kulaba kiki kye tugenda okukola. Naye tusaba mu byonna bye tugenda okukola Katonda atukulembere. Ngenze Jiba Flavia nga nzize okunominatinga olunaku lwa leero nga munnamawulire. Abakyala bonna abatulonze tugenda kukola butaweera tubenga tubatuusaako service ennungi. Gavumenti zonna zinaabeereese kubanga abakyala abasinga bazifunye. Akalulu kano nze nga nze ow'amawulire nkasaba abali ku national mwenna abagenda Ndaya Farida Kibuwa mumuwa akalulu. Mwana waffe, mwana wa ggwanga mwenna akozeeko mumulabye. Badde nsaba akalulu bamaama bataata bamaama mwenna abalonda mu ggwanga mumutuweera akalulu ab'e Nazigo town council abakayunga district ffe tumuleese. Erinnya Waswa Kabengi Shafik ya pasoni wa Nazigo town council. Kumutenda guno tugumaze ngaffe aba Nazigo town council tusaba amagombola town council agasigadde galiza ya Bale Mbakunga Mbasaba ali ssentebe w'NRM bachamani bannanga bali eyo n'abakyala bali eyo basaba nti Hajati Farida Kibuwa yetaali afeda Kayunga district. Kimanyi bulungi nti Hajati byakoze mu Kayunga abikoze ate akyakola biki era kyabikola. So mbasaba abakyala nti Hajati Farida tumisa wera no opposite mu Kayunga abeno na mandate y'amaanyi. So mbasaba nitino abakangulumira n'abakunga paka galira ya wanseri bakyala n'abayisemu ba 13 basaba tule bulungi ku meza yaffe ng'abakyala omanye bulungi nteekateeka yaffe ajana opposed. Zigali wangu Muhammad ssentebe wa NRM ku kyalo Ssenda atusiimye nnyo olwa Hajati Farida Kibuwa abadde omukulembeze w'abakyala ebbanga lino ery'ekisanja kino. Naye ng'abaami ffe ng'abakulembeze tuwulira amaloboozi. Abaami baga nti Hajati bw'abeera mu misomo ku mikutu akubiriza abakyala okugondera gavumenti okujagala ate baagale n'obufumbo era entalo mu maka mu butuufu zikendeera olw'enjiri ya Hajati Farida Kibuwa. Akoze bulungi ekisanja kino ekiwedde era tugamba nti bamwongere omukisa aweereze kubanga twagala nkulaakulana na kutambula bulungi. Nkubiriza aba national abagenda okulonda Hajati Farida Kibuwa eri abalonzi nti bwe muba mutuuseeyo temwetemamu lwa sayizi lwa ggwanga lwa ddiini lwa nkula yaki wabula mutunuulire obusobozi mu buweereza. Obusobozi obulabiddwa mu Hajati Farida Kibuwa tugamba mu butunuulire mumwongere ekisanja. Ffe mu nkola y'enkulaakulana tumanyi nti omukyala bw'ateekebwa obulungi amaka gaba gajja kutambula bulungi kubanga omukyala mpagi nnene nnyo mu nkulaakulana y'amaka ate era n'eggwanga okutwaliza wamu. Ndi ssentebe we ONRM ku kyalo kwava kwennyini era nange mpa obujulizi ti mu butuufu tubasaba mukkirize olw'obulungi bw'omwana ono tubeere nga
tutambula naye ekisanja ekirala. Pulezidenti yatwagala ng'ekyalo kino